Bannayuganda wano ebintu ebituuse si wa bulijjo. Njagala mwekkaanye ka vidiyo kano. Omwami ono akwatibwa leero ku kitebe kya NUP. Please stop sending people to come into Obanga. Don't send your colleagues inside here. You know. Okay. Please Officer, you go. Oyingira muno. Ulya, koma yo kuyingira muno. Koma yo kuyingira muno ko ulite. Ndaga bachikwatije muno cyese. Era ng'omwami ono si mupoliisi wabula mwamagye ga ggwanga UPDF oba kiyite Uganda People's Defence Force. Kati tuli so sure because UPDF ne SFC bino ebintu bibiri bikwatagana. Sikimanyi nti waliwo kaadi nga ya SFC, ndowooza n'aba SFC era nabo baba ne kaadi za UPDF. So kiteeberezebwa nti yandiba wa SFC. Naye ng'asangiddwa munda mu kitebe kya NUP. Yayiseewa okuyingira. Yatuuseemu budde ki? Era mission yamututte munda yagikoze oba teyagikoze? please stop sending people to come into Obanga. Don't send your colleagues inside here. You know. Okay. Abaaye ye mission ki yamututte munda mu kitebe kya NUP? Wakati mu byebufuzi ebya Kasammeeme embeera eyongedde okubijja kubanga tetumanyi kiki NRM kyezzaako. Omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, omwagalwa w'abangi, ataddewo embeera ey'ekitalo. Bwe twogerera gavumenti ya Museveni teteredde olw'ensonga nti ebyobufuzi bya Kasammeeme kati nga twolekera okulonda okwa 2026 tetumanyi kiki ekinaabaawo, naye nga tulaba buli kikolebwa ekyenjawulo kiriwo okugezaako kulemesa kintu kino. Omwami ono tebaamuyisiza bulungi nnyo nga yemulaba mu kavidiyo. Ulya, koma yo kuyingira muno. Ndaga bachikwatije muno cyese. Yafunyemuko ku mpi entonotono kuba era security ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba NUP okutwaliza wamu babadde bakisa eri omwami ono. Tomulabako nti alina omusaayi oba alina ki, bamuyisizaamu katonotono just ne bamugamba toddamu kujja eno. Bw'ontunuulira omwami ono olabira ddala nga ye ng'omuntu talina musango. Wabula nga baakolera wakera ku makya n'agaana order nga bamutumye nti genda mu kitebe kya NUP okole ABCD. Nkyabajjukiza nti tetunaabategeera kiki kyamulese. Tegeera kiki kyamulese.
tuyinza okulowooza nti yakwatiddwa nga tanakola mulimu gwamuleetedde kukolebwawo. Tuyinza okulowooza nti yakwatiddwa nga tanaba kumaliza mission ye, wabula ate twandiba abakyamu mu nsonga eyo. Ayinza oba nga ate mission yagimaliriza dda nnyo era nga tuli mu kuyisa mukka mu kisero. So ekibuuzo kiri awo nti poliisi ye Uganda erina kyeyinza okuyamba mu nsonga zino oba nedda? Koze omusajja ono si wa poliisi wabula wa magye. Batendekebwa mu ngeri ez'enjawulo era bingi basobola okukola. Twawulirako zibbomu ezakubibwako awo nga batulaga nti bano abasajja baali batendeke biki. Kati mu kiseera kino kizibu nnyo okuteebereza n'ogamba nti omusajja ono baba abadde azze kutega bbomu, baba abadde azze kukutta muntu, baba abadde azze kuteekayo butwa, baba abadde azze tewali. Bannange sagala mutwale bubi, sigambe nti kino kikino kyazze yabadde azze okukola wabula teri akimanyi. Era kyekibuuzo ekiri mu ddiiro nti yabadde azze kukola ki era ani yamutumye okujja, era bwe yazze yatukkiriza kye yazze okukola oba kyamulemye. Mbega bakikwatidde muno kyese. Ebibuuzo bingi naye ansa ntono ku nsonga eno. Twagala tutegeere biggweerawa. Tunafolowinga omusango gw'ono omwami eno tunaamanya ki kyamuleeta oba bigenda kukoma awo mu bigambo nti tumuwadde poliisi emuyina. Omukulu Eddie Mutwe nga bwe mumulabye mu vidiyo wano bannange abadde n'obusungu bungi naye agezezaako okwekontrolinga olw'ensonga nti obusungu si bulungi mu mbeera ng'eno, buyinza okukozesa ekikyamu. Era nekirala nti aba security ya NUP basajja batendeke, bamanyi engeri y'okweyisaamu. Ate nekirala njagala mujjukire nti ono si yasoose okulabikira ku kitebe kya NUP nga si waamu era nga wa gavumenti. Tulina n'abalabe tumanyi nga bo basiba ku geeti awo, babeera awo bapakinga obumotoka bwabwe tebavaawo. Buli mukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabeera nabo bwe babeera, newaka ewe bamukuumirayo. Tumanyi plan zino zigenda mu maaso, naye bannange amaaso ku lutimbe bannayuganda mwenna mukimanyi ekigenda mu maaso. Akalulu ke kaddako protest vote, mutegere kiki kyetegeeza era kikwetagisa kukola ki okubeera protest vote mu nkalala z'abalonzi. Kansuubire nti abasinga mwamaze okwekebeza mwe muli. Kye kiseera Ugandans mwesitukiremu, bannayuganda mwenna ewamu kubanga otakyekolera. His Excellency Bobi Wine si yagenda okujja ayambe ekyalo kyoliko, wabula buli omu ekyalo gyoli mukwatire wamu musobole okubaako kyemuteekawo oba kye bayita change, enkyukakyuka tekolebwa muntu omu, wabula eriko vision bearer. Kati ono vision bearer ffenna baagala enkyukakyuka kumpi naye tumuva ku kidobo watowa order nga tugoberera paka tukigusa ekintu kino kubanga si kya lunaku lumu. Kiyinza obutagwa guno omwaka, kiyinza obutagwa mwaka gujja, naye as long as abantu basigadde ku mulamwa gwe gumu kimala ne kigguka. Naye nga mwawe mbagambye
embeera eriwo kati yakassa meme embeera etiisaamuuko kuba teri amanyi ebiggwera omusajja ono pulaani ye oba ki ekibadde pulaani ye. Mwebaleko kumira ku Director Van Crush owa DVC updates jasigala nga tubawa updates buli kiba kiguddewo wano mu ggwanga Uganda naddala ku bintu ebyenkyukakyuka. Mwebale nnyo musharinge video ne mu commentinge mu subscribinge nga bwe tweyongera mu maaso mu struggle eno gye tulimu. Mbagala nnyo.